Nzize n'essanyu lingi nnyo Mr. President. Nzize kuwa bujulizi kukakasa abantu nti ddala ekintu kye watandika okutukwasa abasajja Mejja Kuteesa ne General Damulira batukozeemu omulimu. Nze nga bwondaba muze ndi badman. Nali badman nnyo. Nali zubbi nze nga tebaggamu namboolaawo. N'abasajja bankwatako bano ne bagajja ng'olabe. Waliwo kano k'osobola okukola. Ivan Nyombi ono mukama wange n'ansembeza from Kyali Wajjala paka Kasokoso n'ezja mu office eyo. Natandika basooka kumpa emitwalo ago 5 nga mbalaze project yange gye njagala okukola. Nze ndi barbecue chef njokya muchomo. Era we bampa emitwalo 5 nagenda n'enkola essigiri. Ewaffe eyo gye nva. Bwe nakola essigiri nga bigenda naye nga tebigenda bulungi kuba saayina support abantu abasobola okunnyambako bayuuti. Naye nga nkomyawo akasente ako era nga ebitabo we biraga wano. We nakomyawo obujo obwo abasajja bampa miliyoni muzeeyi. Olwaleero nkozesa abaana aba. Nina barbecue stories. Era Mr. President ze sigenda kwogera bingi. Naye w'otwongeramu ky'otwongedde gakasa Kyali Wajjala yonna basobola okuba nga bategeera nti kisoboka. NRMG! Muzeeyi oye! We believe in you, Muzeeyi. It is possible. Sigadewo na James for God and my country. Oweekitiibwa President, okusomoozebwa kwe tufunye mu ghetto structure naddala ekira. Kira municipality erimu ebyalo 54. Oweekitiibwa President. Watuwaako miliyoni 10 ku mulembe gwa Madamu Nakyobe era nali mu ghetto. Ne sente ezo tezaatugasa, twazirwanira ne tuzeekubiramu kuba tezaalina bukulembeze bulungi. Sente ezo ne zifa. Twakolanga projekiti ng'egatta abantu 10 abantu 200. Naye sente zino eza ghetto structure zituyambye nti abantu abamu bazifunyenga omuntu azifunanga omu n'ateeka mu bizinesi ye. Oweekitiibwa President, ebyalo 54 w'ogabizaamu ne sente zino miliyoni 10 z'osembyeyo tuwa ze watuweera ekkololo ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba 2023. Sente ezo ntono, tusaba Oweekitiibwa President otwongeremu. Ekirala, Oweekitiibwa President, muganda wange agenda kunnyonnyola ebirala ku ghetto structure, naye mbadde nsaba okkirize nkunnyonnyoleko oba nkulengezeeko mu mbeera gye twayitamu mu kalulu akawedde aka 2016 ne 2017. Kuba ghetto structure yagenda okujja nze bansanga ndi munna NRM. Oweekitiibwa President, Madamu Najuma Honorable waffe Oweekitiibwa yesimbawo 2016 nga tumunoonyeza akalulu okuva ku President okutuuka ku chairman waffe WLC1. Wetuva 2016 okujja 2021 Oweekitiibwa President ng'abantu batuboola ng'okwambala NRM gulinga musango ku kyalo. Naye ssaawa za leero abantu beeyongedde okwambala engoye za yelo n'okwagala NRM olwakuba ffe twesaddaaka 2021 Oweekitiibwa President, mbadde nsaba kino nkikugambe nga nfukamidde. Sebo mukama wange abakulembeze abali wano ono chairman wange wa NRM structure LC1 bampeeko obujulizi maze emyaka 15 nga mpagira NRM. Wetwava mu kalulu ka 2021 landlord wange yangoba mu nnyumba nga nvunaana kuwagira gwe President Museveni ne bansuulira ebintu wabweru. Naye bano banyambako ne banfunira akayumba wensula. Naye kati nafunye omudaala nkola Oweekitiibwa President. Nawe Oweekitiibwa President, nkulabye ng'olambula abantu ba PDM. N'owaayo waliwo omwami gwe pick-up, waliwo omukyala gwe wa tukutuku mu mirimu gye bakola. Mbadde nsaba Oweekitiibwa President ku myaka gye mmaze nga mpagira NRM ove wano nga siri mupangisa. Ongulira akayumba wano e Kasokoso we buli miliyoni 15 miliyoni 2 ngenda okunoonya kampeyini za 2026 nga siri muzigo President wange. Muzeeyi neyanziza ebigambo bingi
Abagala okwogera bangi, nze Sekayi Eliasi, NRM oye! President Museveni oye! Ghetto Youths oye! Era owekitiibwa Pulezidenti ekigambo ky'abantu bano bakwesunze, era guno omukisa gwe tufunye, kubanga Mukama Katonda yakuwa okulembera eggwanga lino. Abantu bano bakwesunze okubakakasa nti bagenda kubeera seefu, tugobe bannabyabufuzi ab'opozisoni abadde bakwesanga omukisa okufunirawo obululu. Sebo Pulezidenti, nkwanjulira SACCO. Tuyina SACCO eya Ibanja Association, twagikola abatuuze beewolamu ssente naye temuli mu kasente. Nkusaba Pulezidenti SACCO eyo weeri otuyambe otuteeremu akasente. Ekirala nga maliza ebigambo byange Pulezidenti, abantu baffe bano tubakozeemu omulimu okulaba nga tufunye tugenda tubannyonnyola nti Bobi Wine ne banne ebintu ebaliko byakubasuula mu ntata, era abavubuka nze ngenda booda ku booda ne mbagamba temuteekawo emigongo gyammwe nga babalimba nti muyinza okukyusa gavumenti. Omuntu yenna gavumenti empya ayina kugiraba nga mulamu, era abavubuka balokose. Njagala nkwanjuyire twalokola abavubuka wano 108 ne batwegattako, era nga mwe muli ne bachairman ab'FDC, mwe muli n'abepipawa n'abalala. Sebo Pulezidenti baalokoka ne batwegattako okuwagira NRM. Nkusaba owekitiibwa Pulezidenti, eddwaliro lyaffe eryo ligendemu eddagala kuba ebizimbe bikalu, tufune n'abasawo basobole okujjanjaba abantu b'omu kitundu kino. Ekirala Pulezidenti, tukusaba bwe kuba kusiimako otufunire essomero lya gavumenti kuba ekitundu kino abatuuze bawera emitwalo nga 20 temuli ssomero lya gavumenti. Tukusaba otuyamba olwaleero abantu bano bakakase nti ettaka lino teryagenda kubagobako. Ekyo Pulezidenti ffe otubanje buwanguzi bwokka. Neyanziza Pulezidenti neyanzeega. Ensonga esembayo y'ensonga ya Yunula. Gavumenti yapima abantu wano ekkubo ne liyitawo okuva mu mwaka gwa 2013. Abantu ne babagamba tebaddamu okuzimba, amayumba ne gagwa, n'essaawa ya leero tebafunanga ssente kati emyaka 13. Pulezidenti nkusaba otuyambe olagire abantu bano abayitibwamu ekkubo basasulwe. Pulezidenti neyanza nnyo neyanzeege, era Sebo Pulezidenti nkusaba ojje oyogere eri abantu bo. Mwebale nnyo mwebajja muzeeyi abeewo! Muzeeyi abeewo! Mwebale nnyo ebalire ddala. Abakulembeze ab'e Kasokoso muli mutya? Mujebale emirimu. Kati nze wano okusooka okuyiga ebizibu byammwe, kubanga kirabika muli ebizibu byenina okutegeera. Waliwo ababadde bawogaana wali wakati gw'omuwala omweru jangu wano mu maaso oyogere mukayanira ki gw'omuwala omweru.